kankulukute kankulukute nkulukuta toyina kyo ngamba kankulukute nkulukuta malapusa gagawunya mwana nenga kolokota layimuzi wandika kuva ku mutima gwange nezireeta baliwo abawagira omujagambuzi abayagala mbere omuwanguzi leke kulukuta malapu nga kuwe mu alfabet kira wuzimbu kuba bana bali benguzi abagaba muno basaba bato bagala bakube makulu emitima baleke nga giri ku nkato wamma DJ bano bagambe kino tebakiddamu more fire Mutsele pomle jali ku Spark TV kezo no mugajambuzi wali olina koralero era gamba akulukuta mukwano toyina kyo mugambe ngeri jakulukutamu nibajjajja bonna basobola okulukuta ne bazina ugamba otyo mukulu jeni munga ugamba otyo munga jendi kiriya otusibiddeyo kwegamba tukonkone tuyitire mabega sikuyitira mabega ode nayo waggula pata kweziri buze kumuleni wa Spark TV nenga bagamba bati abatulaba amanya kezo no mujagamuze kuva mu FTF Music kiri kiti amwe bali kwagala ndongo nange mbagala nyuba blood bange nabagala Spark TV kiba kya kabinyo mbakyalide ko lwayo tuwenga tuwaya omugajambuzi ogamba otya sina tabu gemanya gama tufu giga kola sente amanya matufu gwani amanya amatufu bampita Alexander Kisitu ate kezoni badde ngambo baye kezina obachi kezoni mujagamuzi likola sente lwachi kezoni kezoni ketegezachi etegeza Kisitu ate zoni etegeza kafeje ate omugajambuzi omujagamuzi najja kumenya webyo ebyaka by'abantu kujagambula akaba wano gwe tumanyi ka gravity omutujju anti era yo tomanyi omutujju wakaabo omujagamuzi tajja kaaba kati gwe togenda kaaba jene ne banne bakabe jene yotakabanga kona kati yo omutujju kakaabe omujagamuzi kaze agenda alipulesi raga mutu tabuseko muvuddeyo mugamba yemmwe bachi ba hip hop andi kati hip hop enaku zino yaliko bantu bakoyo ulire ebitanyuma bagala okulira ku kintu ekinyuma nawe ekyoyanga tekigenda kuggwako mu wiki bbiri obeemu nga ogenda kiwulira okiwulire ng'olina omwana wo ne maama wo omugajambuzi atandika ddi okuyimba endongo nagitandika 2022 after covid yawo endongeri si myaka 8 mabega obeyo wali okyabaza kulaba nali nkyali erye nze nakulaba dda ku ground nakulaba dda myaka 8 teeka wandaba mu byasomero eyo nga tuyimbayimbamu naye endongeri serious ya business 2022 nga tuvudde mu lockdown kyekikuviirako n'ogamba nti kotandika oyimba ekyo kyali kitone kuba nakyagalanga ne musomo nze nebisaba bya breakfast sali nga breakfast keerera nti nga ntuula wansi watanga stand awo nga nkoka walinga musomero ki waliwo essomero era oliwulira mu kayimba kabiro nagaffe gye twasomeranga primary empanga ne bakyali bange bana ffe twatuulanga bakyali awo gye bali kwaliko omu bamuyita Twesige Jackson kwaliko bamweyana Julius kwaliko ne Cheyune James koteka Asumani Sega Promoter Vegas yagwa wao Promoter Vegas musajja mwagala yo mukube ensanze wano mu kibuga ne manya kati oyo kibanda wange nnyo era be baba matudde ndongo yange ojije obanjite mu kisenyi omutukako otya okumutukako era bya mukama kuba endongo eno ya connection muganda wange ani ya connectinga nze yamwe connectingako wamugwako bugwi wamulonyiza ku TikTok naye era kitone by the way kubera nekitanyuma tebakisupportinga naye twesinkana nayagala endongo yange nange ne mwagala olw'embeera ze so nga lwaki agezezza okuwandika raps zino z'okuba ezo raps nziwandiika nga nze gwawandika oteeka okuwandikira bayimbi bannange abalala bani bowandikidde gye baleeyo mu kibiina kya FTF era oyinza n'okweganga neyakaaba alina oluyimba lwange lwakuba saagala mujjonkera eyo tuveeyo ate namwegomba nnyo kale be bamu kuba inspiringa era ne Jaja General Zamba ate nze omuntu omwagala nnyo teyanyogola ne mukoppa buli kimu osinga kwa ku gravity ne General Zamba osinga kwagalana ye General mwagala nnyo GNL kuba ate wenkuba akayimba nga aka General akagala nnyo kayimba ki aka General akasinga okunyumira aka General ayina kolabo gye yakola ne Palace ngegamba nti olibeera munnange yagamba mulavu yaffe eringa nnyama ntereka supu naawula kuba bangi abankuba dayinamayiti kikompola zompeweza nga kisikirize kyamwoloola kulekawo mba musiru nnyo kuba omusiru ayiwa butto mbw atwala ekidomola naye nga General mutumirako
butuulako nnyo obwo buliwo mu hip hop just busonga butono nnyo bugenda kugwa wate busitula industry yammwe hip hop tubadde twamuvaako nga mutuwe mulabwemuzi munnaye naye kati tukitwaye nti yakomyewo kuba generation yaffe endalamu kati tugenda kuba nga tuli banyiivu kati mugenda buulirira tugenda kubuulirira kubeera oli oluyimba lwa Kigozi nakuzimbidde sitole naawe gyoyagala okuwulira osigale ng'ogiwulira gundi ki Kigozi luyimba lulungi lwaki tonakola video yalwo naye era naakaluta nnaku nga 2 emabega banga sidene nnaku nga 2 oba 3 banga sidene naye nga nsoya mu wiki emu video egenda kuba efulumya kubaze nina akantu kenjagala ku TikTok Kigozi ate mbandi awo n'ofulumya oluyimba Kigozi essaawa yonna omujagambuzi mbweno yembozi ya Kigozi gwabadde tamanyire kankunyumize Kigozi tulusitolo kuve wa muganda wa Kigozi wabadde tamanyi oyo gwe bayita Kigozi yali kabulaza nga tasoma lumu lwa baraza nga tukaleti lwakeda atula kabalaza nga tava mu ddinisa olwo ng'alina kyabaza okwekanga ebizibu abizadde baticha bekyanga bamutumya abazadde omagamaga nti mu ofisi mwe bamutadde okumuwa interview ebigeza abigudde muzeyi ye yali abuuka akutte Kigozi wuyo nti paka butabika abasawo okumukebera talina kiwuka nkoziko ng'ekimusumbuwa nga mpewo zaakika bannange bufulumye video ya Kigozi producer Vegas video ya Kigozi mugifulumye mangu kubanze byennina mu bwongo ate njagala mulabe kuba ffenna twaliko we batyo ne bakutuma omuzadde omutima ne gulyoka ne Kigozi bwa kyayiko oli muganda wa Kigozi ani akwambaza olunaku olwaleero bamuyita Apple designer awangalira mu kibuga Ntebe eno outfit bagiyita batya eno bagiyita Aliza Ganga ye generation yaffe yeyo era emininga ne kyoyimba naye bino byosinga okwambala ku lwaki bibeera bagada bidyawo lwaki byosinga okwambala ebyo nabitegeera kuba bigenda n'omubiri gwa enganza omuntu byagala nnyo kale kati management gy'olimu bagiyita batya management gyendimu bagiyita FTF Music Army Soldiers muliyo bameka tulimu abayimbi nga bana bonna bakuba hip hop mulimu abayimbi b'omukwana ababaguka abafa omukwano gwatulema era nze nguyisa mu laapu zange naye ogamba nti koolindeka n'ogenda olwo liba lutalo naye nga luba lutalo naye ate ye omwana ajja n'aluwoomesa nze simanyi kukakkanya ddoboozi ate ebirooto byo byali bigamba ki ebirooto kati birooto nabyo byali ku true story kuba ekituufu buli muntu alina wali olota nnyo olota kuba ki nze nalota kuba muyimbi kyeneebaza Mukama nti yakintuusaako era kyendi olunaku olwaleero omulungi ali ku Spark TV munnange Kezon omutugumbuzi ffe gwe tulina olunaku olwaleero era njaga okujjukiza gwe alaba Spark TV olunaku olwaleero nti bannaffe bateekamu ensimbi okubeera ku mpewo zino be bannumida bagamba bagenda kuwola ssente ne Kezon basobola omuwola asobole munnange okulaba ng'engoye zino zatubbira ate mukwana aziteeka ku ddala eddala bagamba nti gwe nalina munnange yeetaaga ensimbi bano bajja kuwola ssente okutuukira ddala ku miliyoni 2 kyolina okukola genda mu ssimu yo genda mu Google Play Store downloading anumida app ojja kuba obafuna bulungi munnange teweetaaga musingo teweetaaga ttunda ttaka ly'ekika kyewammwe teweetaaga kuwaayo ekintu kyonna kyolina okukola munnange besiga era gwabeetaaze bakubire ku 0800 1240 ate gwe munnange ayagala obaweeza ka WhatsApp message okubabuulira lwaki business yo munnange ati yeetaaga ensimbi ezo zonna zeweetaaga osobola obaweeza ku 0787568903 njaga kwebaza omwana omuwala nyambaza AC Fashions asangibwa we Kasubi amwetaaze osobola omufuna ku 0706226062 omukulu tukyeyongerayo omwaka guno hip hop raga bagita batya hip hop luga flow tusuubira ekyokuva ewuwo omulundi guno era nsuya satandise bubi buli omu abadde ayindidde emboozi ya Kigozi kuva nga sinagita naye we nagitadde era kati erimu kukijjanya kuteekawo mbeera kati guno omwaka musuubire fire olinayo kolabo n'omuntu yena kolabo mbadde sinagenda nnyo mu kolabos ani gwe wandiyagadde naye gwe nandyagadde okukola naye ekituufu kye nti nandyagadde okukola n'omuntu ayagala okukola nange kuba kinyuma nnyo nandyagadde muganda wa King Saha mwagala nnyo era tukulaba buli wamu alina akayimba ke yakuba ne president bannaye wakatutamya kati oyo ye mwagala nnyo naye nga n'abalala mbaagala kuba nze sirina muyimbi gwe saagala King Saha munaye ye mwagala nga nze omuntu kale akaaba bulungi ate nze sikaaba naye ye akaaba kati tekyandi munjagazi ate gravity courage oyo ye andi kati kyakuba nsobola okikuba
naye kati saha kyakuba ate nze sisobola kirumba ekitegeeza kati eddoboozi yange neregata n'erya saha era nabo bajjukira mu wiina era nabo bakola collaboration ennungi kalinange kyekyo kyemba nkola biki ebikuyambye okubeera ng'ate music omutambuza bulungi nga gwe akuba Ruga Free right now? Ebinyambye ekintu kimu kyengenda osobola okwogera mikwano koteeka ne TV stationaries wamu ne radio station oba n'emikwano so okuba n'omukwano nga ggwe nonkonekitinga wembadde sisobole kutuuka nsobola okuba ne promoter nantuusa wembadde sikoleki kwa kati ffe kitukalubya nnyo tegeka kuba ssente tuwamu na ntono temunaweza ziri zikuba Serena naye zikolaki era kati akakalawo nkayisaawo nti bapromota bategeka ebivulu mu mbuukinge nga promota ki gweoyagala okukola naye nandyagadde mugambe muyiseemu kati promota Abitex soka omuyiseemu mu rap Abitex yo promota Abitex kaneno nkakusindikidde nkakubidde wano ku Spark TV nga simaze na budde kyoba omanya ekivulu kyonampa ekisooka nkisanyukidde era bwe kali bakakadde kyomanya abantu kakadde bayingidde ngenda kujja ne Vegas promota sigenda muleka mabega ngenda muleeta ne bakibanda bali abakuba ng'endiga mulapu mumanyi wemba nkuba ninga mazzi siwuga wabula ate wemba nkulukuta mbeeranga mumboga ashegera buterevu tetugenda kubaga tusukawo naye nga tetunnamaliriza soko okubiremuko ba Spark TV ka rap bakawuliremu awo obagambe beyongera okulaba Spark TV yo bakibanda bange mwenna abali eyo abatulaba saagala muddeeyo kusangula maziga ate nga yo mukaaba amaaso gatunuze ku Spark TV okuli ebinyuma saagala otandike kwebaka ate wejjusa ebyennyuma kyoba omanya ekyaza abayimbi bangi ab'enjawulo gwedduka mu kinaabiro ovaayo ne woba weesibye ettawulo ogenda laba omujagambuza kulukuta laapo nga liiva nayiro bw'omala ebijanjalo bireke odduka mu kiyungu osala akalo okitegeera ate nga tugamba wano Spark TV kyekiseera kyo butereevu nnyo naye nga mbaagala nnyo baganda bange omugajambuzi ani gw'otunuulira n'ogamba nti onaku inspiring okuwandika raps zino ez'omuluganda right now ekitiwanyizo kiwa Jim Nola kuba yalina punchline ennaku zino ezoga nti oziwulira kati zezo line zowulira tu flowing no stopping amera noyiwawo endala eyo gye tuyita punchline alina engeri gyagikuba olya nga nawe kutudde wano asegeera wamu ne muganda wange general zamba sijja muteekamu nnyo kuba kati ye agenza akitulekamu naye ekirungi bwe yava naffe tulose yakomyewo naye atayinza kudda nga bwe yali tasobola kudda nga bwe kati yakitulekere ekyakkirize kati ground ekyuse abantu batambula na mulembe tolaba nti akuba era nange mwagala nnyo naye ate kati ennaku zino abawagizi amaaso bagatunuuliza nnyo ffe wakati ye emyaka gye gisigadde miki mitono ate gyaffe gica si ku nsi mu musiki naye ye tumuwa ekitiibwa kuba bakubawo akanika akati gwe tukyalowoozaako esitole ya Luka mugijjukira kati gwotuletedde emboozi ya Kigozi ekitegeeza n'abaana n'abazzukulu bajja giwulira ate Paulo Kafeero abo mbaganya naye saafuna kakisa kabalabako eseyo nga oluba ogenda mu kivvulu mukadde akunoonya nambooko naye bakadde gye bali mbatumirako mu famire yamwe wali omulala rapping okujjako gwe oli muyimbi wa mukwano bamuyita Jesse Uganda mwagala nnyo natandika naye endongo nayimba naye akayimba bakayita Onkabya Maziga tuyimbiremu Onkabya Maziga tugende nti Onkabya Maziga kundeeta musaayi yenze ndope wani olinga kuma ekikoomi Remisaita genzo ntambuza undese nakatuyo yenze ndope wani soko sample mgemu Shiwine Shiwine More fire. Tindigida budigize kigoma cyangu becha badigize babira badigida. Wetati ko kudigiza badigize muchache badigido kirendiga. Bwetu ukabona ne besega abintu bine betuga. Bawuza chimu tukuba malapa galiko nangolo nganji wa mutabo katabo kasoli kalubuga bagala kuloga twagala kuvuga bawuza chimu fute nchira biko ne sendise na mbega. Babera bawola bakira balula bajola baliro. Sibula bala yakutabuka. Nenga mbagala nya bala Spark TV. Bali kubanga mutula bantu mirako manager Sadiki awe katabi. Koteka Vegas promoter. Ntumirako mugana okuva mu FTV music gwentambude naye ne kabine ne sigadde yo mu kibuga Ntebe. Buterevu Kezono Omutagambuzi ndowooza mumuwulidde tetugenda kubanga tusukawo amanyaze Milka Irene 21 questions bwetwetabde olunaku olwaliro tusinkane olunaku olwenca tugenda kubeera n'omuntu owakabi yes era mwesunge bambi mujja mulaba ku social media platforms zaffe ku Spark TV ku Facebook Milka Irene 21 questions bye bye